President Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine olwaleero alangiridde bulijjo Bannayuganda kyemubuuza bulijjo kyemumulindiriddemu olwaleero alangiridde it's moving time agenda kwetolera eggwanga Uganda okuva gye litandikira paka gye likoma okuva ku A paka ku Z okuva ebugwanjuba paka ebuvanjuba yonna agenda kutalaagayo era nga luno olutabaalo lwalangiridde olunaku olwaleero agamba nti lugenda kumaliriza luli mu State House Entebe era nga Mwami Museveni amaze okuvaamu nga Kyagulanyi alangiriddwa nga President w'eggwanga amaze okulayira ate nga ye Commander in Chief owe-10 ow'eggye ly'eggwanga Uganda bonna bakwata mundu bino abyogeredde Kamwokya babadde awoza olutabaalo gyatambudde emitala w'amayanja gyava eyo mu America n'emitundu ebirala gyatalaaze ng'ali ku kaweefube okulaba ng'azza enfuga eya demokrasiya mu ggwanga ya Uganda n'okuzza eddembe lya Munnayuganda okweyagalira mu nsi ye. Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine agamba musanyufu olwa World Bank olw'okuba nti yaggyeko Mwami Museveni ensimbi naye ate n'akaawukamu n'akaawamu n'agamba nti ate World Bank ejjewo obwannampulira zibi ejjewo ate okubanga nkuusa kubanga eddembe ly'obuntu tetegeeza bali ababisiyaga bokka wabula n'abo abattibwa abawambibwa abatulugunyizibwa nabo balina eddembe lyabwe n'olwekyo eddembe ly'obuntu lyonna liweebwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu liba ddembe lya buntu so si ddembe lya bisiyaga lyokka tino lye tujja okutunulako agamba nti ate musanyufu nnyo bya nsusso olw'okuba nti kkooti y'ensi yonna egenda kukwata Mwami Museveni Jake era akubye n'akakule n'agamba Museveni tukulinze nakuggiridde ku luno nkulinze ogenda kufuna Jake yo ogenda kutwalibwa mu bbanga bakuteeka emabega w'emitayimbwa agambye ate kuno yazze nga mukaawu ng'aliko n'omususa nti guno olutabaalo lwagendako ku luno lugenda kumaliza Mwami Museveni lumututte either agenda kululemesa Mwami Museveni ave mu ntebe oba agenda kululeka era ave mu ntebe bigambo bibiri byakozeseza Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine ng'agamba lwaleero luno Mwami Museveni tasigalawo bukyanga yeepanka balero bamupasudde nsaba otwegatteko n'obwombefu bw'ekika ekyawaggulu tugende Kamwokya tufune ebigambo bya Kyagulanyi Sentamu Robert Bobi Wine byayogedde bw'abadde awoza olutabaalo lwabaddeko eyo mu mawanga g'abazungu ng'ayigga ate engeri yatajja agenda okujja Mwami Museveni mu ntebe. Basebo ne bannyabo tubaaniriza bannaffe bannamawulire tetusobola kulekeraawo beebaza olw'okutuyambanga okukangulanga ku ddoboozi lyaffe ne mulyongerayo ne mulituusa eri abantu mmwe aba media ya bulijjo namwe abo ku social media namwe ba bloggers n'abantu ba bulijjo mwebale nnyo mwebalire ddala basebo ne bannyabo. Olwaleero twagadde okuba tangaza ku kye tubaddeko oluvannyuma lw'okuba nga tetuli mu ggwanga nze wamu n'omwogezi waffe n'abakulembeze abalala tubadde twatambula ku mirimu egy'enjawulo. In fact omwogezi waffe twamuleseeyo ye Comrade Alex Wise Omufumbiro akyali mu kwogera ne bannaffe mu bitundu eby'Amerika eby'enjawulo kubanga tubadde tulina okukomawo ate tubakane n'ejjaakono naye nga twabadde tusisinkana bannayuganda bannaffe okubazaamu amaanyi okuba updatinga okubawulira ekigenda maaso wano ewaffe Uganda gye batali bewaate balabye ku social media nga nammwe bwe kitukakatako okubattaanyiza bebibadde eri. Tusinkanye bannayuganda bannaffe twabadde ne convention eyabadde Washington DC kyatukoze bulungi nti bannayuganda basobodde okujja ne twogeramu ku ngeri struggle yaffe gy'erina okutambula naye okusingira ddala omulamwa gwabadde gwa kupushinga gavumenti ya America okulekeraawo okuvujjirira gavumenti ya Museveni eyamusibira mu bbwa ate etaliiwo ku mateeka. Twabadde nga tulonkinga film yaffe documentary gye baakwata nga batandika emyaka egy'emabega naye erimu bingi nnyo bye twayitamu mu kalulu ne bannayuganda bye bagenda maaso nga bayitamu olunaku lwaleero. Munajjukira nti Museveni ng'akozesa ssente z'omwomusolo akoze kyamaanyi okulimbalimba ensi n'okugirowoozesa nti Uganda kiri mulaala. Ayambala essuuti n'agenda eyo n'asasula abannamawulire oba aboogezi abamanyiddwa ne bamusiigira akazigo. So otuuka mu mawanga ago agavujirira Uganda nga galowooza Uganda eri democratic nga galowooza abannayuganda beeyagala. Ekyo kibadde kitukakatako ogenda okukiyiwa era nina essanyu obategeeza nti Museveni kati ali bukunya. Nina essanyu obategeeza nti Museveni takyasobola kulimba bantu kuba bye twogerako tubadde nga tubyogerako kati twabibalaze
ku documentary nga byaddala nga si bizanye wabula nga byaddala. Ensonga lwaki tuli basanyufu nnyo documentary eyo yafulumiziddwa omukutu ogusinga okuba ogw'amaanyi mu nsi yonna gwe bayita National Geographic Channel. Egenda kubanga ebatuukako, yes bayinza okugigaana okuplayinga mu bibanda wano naye sirowooza nti balina obusobozi obwo kubanga egenda kuba ku internet, egenda kuba ku Disney, egenda kuba ku Netflix. Buli omu ku mmwe ajja kuba asobola okujja accessinga omwezi ogujja. Nina n'essanyu okubategeeza basebo ne banyabo nti tumaze ebbanga ddene nga tusaba ekkooti y'ensi yonna egule omusango ogw'obutemu, ogw'obukutulugunya, ogwa genocide n'emisango egikwatagana ku batemu ate nga be bali mu buyinza. Era nyina essanyu okubategeeza nti International Criminal Court oba ekkooti y'ensi yonna yarisivinze omusango gwaffe era watwogerera Museveni ne mutabani we n'abo batemu banne bakozesa okutta Bannayuganda bali mu kkooti ya nsi yonna. Evidence gyeri y'abantu 200,000 naye lekkooti y'ensi yonna ekyayagala evidence endala. So olunaku lwa leero bw'otambula ng'ensingo giwanise waggulu, tambula ng'oli confident era kozesa nnyo kamera yo. Bw'obakwatirako kozesa kamera yo. Njagala evidence eyo basebo ne bannyabo. Tugenda ba communicatingira ennamba kwe mutera evidence eyo. Museveni buli kyakola okutandika n'olwaleero genda maaso. In fact okutandika n'ejjo. In fact okutandika n'omwezi oguwedde. Buli kyakola abatuwa bujulizi, abatuwa evidence. Kyetubasaba mutuyambe mu bifilming. Kyekisooka ekyokubiri temuba na kutya. Buli kyakola abatuwa evidence. Nakyogera nga asaaga era nkiddamu naye ku luno nga sisaaga n'akamu. Nti olunaku lugenda kukya nga Museveni onaye bamukwatira bamukabajjeeke. Era mbasuubiza nti mu bulamu mu lifetime yammwe mugenda kulaba ku Museveni ne mutabani we n'abo be mulowooza nti bakitalo nnyo mugenda balabako mu kaguli k'ekkooti y'ensi yonna nga batebya ebikolobero bye bakoze ku Bannayuganda. So nyina essanyu bategeeza nti kati abo abatemu bali mu kkooti y'ensi yonna. Mpozi era wesibadde banka y'ensi yonna World Bank yasazaamu amabanja gonna kati Uganda gebadde esabye n'ag'omu maaso yasazaamu okuwola Uganda sente zonna. Tumaze ebbanga nga tukisaba era twakisanyukira naye ate ekitatusanyusa y'ensonga gye baawa. Ensonga kkooti y'ensi yonna gye yawa yatteeka lya bisiyaga wano mu Uganda. Lwaki tetwali basanyufu? Kubanga tumaze emyaka mingi, in fact si ffeffekka naye n'abaatusooka nga basaba ebbanka y'ensi yonna n'ebitongole by'ensi yonna birekeraawo okuvujjirira Museveni ng'akozesa ssente z'okutemula Bannayuganda. Tuze tubagamba tetwagala mutuyambe tujja kweyamba, tetwagala mutununule tujja kwenunula, naye mulekeraawo okusasulira okuttibwa kwaffe. Yasini Kauma emmundu y'Abamerika yamukuba amasasi n'emutta. Essente Museveni z'akozesa okututta World Bank ezimuwa. Museveni azalaye eddembe ly'obuntu okumala emyaka gyonna ng'ensi yonna esirise nga ne World Bank esirise. Mujjukira mu 2009 Museveni yatemula abantu ku nsonga z'e Kayunga. International community yasirika busirisi. Naye bwe bayisa etteeka ly'ebisiyaga mu 2014 ensi ne ziryoka zeekyanga. Era Museveni n'atya n'akozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoi ne balijjayo. Mu 2016 Museveni yatirimbula abantu b'e Kasese mu 10,000 abaana n'abakyala nga babambudde engoye nga babaweebudde babasibye obundoya ne babakuba amasasi. Winikiza ne bannaffe abeefudisa abalala n'abalwanizi b'eddembe ab'enjawulo baagenda mu kkooti y'ensi yonna ne Museveni tebaamuwanika. Mu 2020 mujjukira juzi Museveni yatirimbula abantu 10,000 ku street emisana ng'ensi eraba nga kamera z'ensi yonna zimutunuddemu
byali ku BBC byali ku CNN okujjako ka statement akatona akavumirira ebikolwa ebyo bagenda maaso nakuwa mu 7 cent nga tirimbudde abantu abajjeko eddembe lyabwe eryokubeera obeeza abalamu mu 2021 Museveni n'agenda nabba obululu ng'ensi yonna eraba era mu kwogera kwabwe aba omukago gwa Bulaaya ne Foreign Department ya USA bagamba okulonda tekubadde kwa mazima na bwenkanya kyatujja embiri ku mutwe ng'ate myezi mitono egiyiseewo nga baali bamuvujirira sente nga IMF emuwadde sente ne World Bank emuwadde sente kati bayisize etteeka ly'ebisiyaga ne balyoka balekerawo okuwa mu 7 cent kyetwebuuza mwagala tugamba nti wano Uganda eddembe ly'obuntu lyabali babisiyaga bokka mwagala tugamba tina abantu bebatta mu 2009 ekayunga abantu bebasadde kekasese abantu bebasse mu 2021 bo tebalina ddembe lyabwe tetumanyi na kumanya oba nomwabo mwalimu abamu kwabo bate baalimu tuze tugamba omukago gw'ensi yonna nti buli muntu buli ddembe lya muntu ddembe so mwe tubagamba mu respecting eddembe ly'obuntu nemwekomoma ate ne muvaayo just ku basiyazi bokka mubanga abagamba nti fe abalala abatali basiyazi tulina ddembe lyaffe obwo bwennanfuusi era mwe basebo aba World Bank wadde mwajjeeko Museveni wadde mwamugjeeko sente mwandibadde mwazimuggyako dda era mu ensonga eyo yokka y'abasiyazi mubanga abagamba nti bw'anaakozesa Andrew Mwenda ne Fox Odoyi ne bajjawo etteeka eryo ajja kuba waddembe okugenda maaso n'okutta abantu mubanga abagamba ajja genda maaso n'okusaddaaka abantu n'okubba obululu so wadde twaniriza natti zonna zonna twagala natti ziyambe abannayuganda ku bizibu byabwe otherwise kijja kuleetera abannayuganda okulowooza mwina ki kyemukwese mu kintu ekyo mwina ki kyemukweseemu mwebereremu nno nammwe njagala okwogera ku Museveni engeri gy'azayingira mu bibiina ebimuvuganya mwalaba Museveni bwe yawamba UPC ng'akozesa akena n'agitwala mwalaba Museveni Robert Mao bwe yamuguza DP kakati joli abalamu mwalabye Museveni bwe yayingidde mu FDC ngera akozesa sente za musolo naffe kennyini abadde agezaako tuyingiramu kubanga batwaka kagabo mwabalabye bajimerwanga mwabalabye n'abalala mujja balaba muteekewo maaso abiri njagala okubategeeza basebo ne bannyabo ti Museveni asobola okugula abakulembeze naye tasobola kugula abantu era njagala okuzaamu mwenna amaanyi nti Museveni abo baba asasudde batono era bagenda na sente zaabwe era gwagula abantu abadde bamugoberera bwe bamuviirako so mwe abakulembeze mubalabire ku tuli people power nga tetunabeera NUP buli maanyi g'abantu ate Museveni tasobola kugula buli muntu agenda bawa sente meka zize amalagala mu ddwaliro agenda bawa sente meka ekibataka mulekerawo kiraba so temuggwamu maanyi basebo ne bannyabo of course n'abye ku mawulire ng'akoze alina divise z'ayagala ennyo okukozesa okusingawo ekifaananyi tinaffe ba NUP tuli mu kulwanagana ebyo asobola obiteekayo naye tasobola kusirwaza abantu kuba abantu balaba through all that oluvannyuma lwa byonna tutambulira ku maanyi g'abantu ate amaanyi g'abantu tebagagula n'omulundi n'ogumu finally basebo ne bannyabo njagadde olwaleero okulangirira nti oluvannyuma lw'okutalaaga ensi yonna ebweru wa Uganda katuli Uganda tuli ku ground era njagala okulangirira nti tugenda kutandika tuwa oba okukyala mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo nga tusinkana abantu baffe twogerako nabo ku radio tugula offices zaffe era nga twogerako ne bannayuganda tumanyi bulungi nti lwe twasembayo okusindika tiimu zaffe okola emirimu gy'ekibiina Comrade Nyanzi baali bamusse abalala baabasiba organizing secretary waffe Dr. Kanabi ne tiimu ye babakwatidde mu eyumbe
ne babasiba naye tekigenda tumala maanyi era yona yona gye muli tujja kubanga tujja mu mateeka tetulinga mutabani wa Museveni atambula nga byakola tabikolera mu mateeka naye ng'akuumibwa poliisi n'amagye bye tukola tubikolera amateeka ate tetunabasaba kutukuuma. So ku Monday nga 28 tujja Mbarara okugula office yaffe ku Macan Street, then twogere ne bannayuganda b'Embarara ku Global High School ku Kisaawe. Ku Tuesday nga 29 tugenda Fort Portal tujja kugula office yaffe eri ku Ruhandika Street, then twogere n'abantu ku Whispers Gardens. Wednesday nga 3 tugenda Kasese tujja kugula office yaffe ku Alexander Street ogere n'abantu ku Bambucha Gardens. Bambucha. Ku Monday nga nya tugule office, then twogereko n'abantu bafeera mu kifo kyekimu. Ku Lwokubiri tujja Busia nga 5, ku Lwokusatu nga 6 tujja Mbale. Ayagala mulekerawo okulonda kuba bwe mugenda okulonda mumuswaza buswaza. Tuzenga tubagamba temukoowa kubanga okulonda yengeri y'amateeka gye tusobola okwembarasinga Museveni, okumuexposinga, okumunafuya, eventually okumusuula. Badictator bagwa ng'akalulu tekanabaawo, bagwa mu kalulu, bagwa n'akalulu nga kawedde. But most importantly, akalulu bwe kabaawo ne bwe baba bakabbye batya kabaleka kabakubyemu ebituli nga tebakyasobola kustandinga. Museveni okubanga atya amawanga g'ebweru n'okubanga tuyina ensonga ez'omuzinzi okwetoola ensi yonna ezimudiscreditinga kwe kuba nti twamuwangula mu kalulu. Tumanyi bulungi nnyo nti Museveni abantu b'e Kayunga yali ayagala nnyo bagwemu amaanyi batame, bwe twagenda ne bamuwangula squarely ninaalangirira mulala nga bwe yakola wano mu Kampala Central, nga bwe yakola Ejjinja, nga bwe yakola Kunze kennyini. N'atuula mu ntebe gye nalina okuba nga atuddemu naye tekyamwonya kuba tagituddemu asitamyemu nsitami. Kino nkyogera kubanga singa yali mukulembeze eyalondebwa ng'era ayagalibwa yandibadde tatambulira mu kumakamberenge nga bw'akola kati. N'olw'ensonga eyo basebo ne bannyabo njagala obategeeza nti ehoyima tujja ehoyima, nze kennyini nja kujja ehoyima nkampingeyo ennaku mmeka 3 kubanga nja kuba nzijayo mu mateeka. Tugenda kujja tuwagire muganda waffe Moses Aguda ate era agenda kuwangula. Ekyokuba oba bamulangirira oba tebamulangirira ekyo kiri ku mwami by'Abakama n'obuswavu bwe. Tujja kukola ekituufu kye tulina okukola. In any case ogwo gwe mukisa gwe twagala okukozesa mu mateeka, nange ntuuke mu bantu baffe abeeyo ate mbi bagambe ebirala. Eyo ekyalo gye twagala okukozesa abantu okubabulira amazima, okwongera obaggula amaaso basobole nabo okunyiiga ekimala. So abantu b'ehoyima tuli kwijja mutulinde. N'ebigambo ebyo basebo ne bannyabo mwebale nnyo, mwebale ddala okutuwuliriza. Omwogezi waffe bw'anaabakkiriza tunayanukula ebibuuzo ebimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kulwa Katonda n'ensi. Ndowooza mumuwulidde alangiridde ssaawa ya kutambula, it's moving time. Kugenda kutambula ku Talawona kwongera kutambuza njiri ya Kyagulanyi ya people power ya nkyukakyuka ya Uganda okulaba ng'ate eggwanga Uganda lifuna obukulembeze obulala. Yazze n'enteekateeka mpya nnyo okuva mu ggwanga la America, agamba nti kati tewali kudda mabega, tewali kuyimirizaamu wadde okuggyako okugenda obugenzi mu maaso, buli kimu kitambule paka Mwami Museveni avudde mu ntebe. Agamba ku luno Mwami Museveni alina option 2 zokka, either okubagwa amasasi n'abatta International Criminal Court ICC nefuna obujulizi negalagira akwatibwe, oba okubaleka ne mukola bye mukola ne mugenda paka mu State House ne mumujja mu ntebe era nasigala nga agenzi. Kati option ezo 2 zokka na tewaliyo ndala mbw ate waliwo eno ate waliwo eri. Ezo 2 era Kyagulanyi bw'alangiridde agamba kati zezo zasindikiriza Museveni okumutwalamu. Bwakola ensobi n'akuba abantu amasasi n'abatta, agambye mukwate kamera zammwe
obujulizi mu buweze buli bujulizi bwoweza bana otekawo enamba y'essimu ng'osindikako ka message ng'osindikako obujulizi obwo osindikako akatambi ako bwetiti nga katuuka nga kagwira ddala direct mu kooti y'ensi yonna bwe toto kati bagenda okubuweza bwe bati Mwai Museveni atalina waddukira olwo Kyagulanyi yabyogedde mbu Mwai Museveni bamukabe Jake nze ninza kulaba Jake Kyagulanyi yakomyewo na muliro gamba Mwai Museveni naye tagenda kumulekera agenda kumutwala nga kaguddeyo era musawa ntono nnyo mu budde butono nnyo agamba mwaka guno teguggwako agenda kubayo commander in chief of armed forces kubanga yalondebwa bannayuganda atabulako just kwata Bible kulayira tandika mukubire salute kijambo cha kale katuwuliriza wano ngaddamu ebibuuzo ebimu ku nsonga ze bambuuliza bannamawulire SG wadde nga SG agambye nti bayitanga mu ba president na era mu FDC mbu SG yatwalayo president mbu Mera kyonna kyekiri a sellout is a sellout and no sellout deserves mercy. So atunze omwoyo gwe atunze banne aba abatunze obani amututteyo aba mukyamu. Nja kwanukula ebibuuzo bitonotono kuba ebisinga bannange babizeemu singa ate ejja netwekiikamu. SG akitaddewo clearly netukulaga nti byonna bitulina okukola amateeka twabikoze naye era byonna bitulina okukola amateeka tubadde nga tubikola naye era bo ne bamenya amateeka kiri gye bali ogenda maaso nga bamenya amateeka omanye ebiseera ebimu bagamba always give your enemy enough rope to hang himself. So Museveni nga bwe tubagambye ti buli kyakola abatuwa evidence abatuwa nabujulizi buli kikolobero kyebakola kino okusasulibwa ku bannayuganda buli mteeka lye bamenya balina odisasulira bonga abantu buli muntu kinoomu Museveni tujja mukwatamu nga ye mutabani we nga ye n'abapoliisi n'abasirikale abakozesebwa nga bo fe tujja kola kye tulina okukola era b'embalala mutulinde tujja fe tukola kye tulina okukola bye balina okukola tebitukwatako. Batubuuza nti abantu abamu badde bagamba nti muganda waffe Ssegirinya twamulekeredde kinkoze bulungi Honorable Ssenyonyi ensonga yagitanyiza bulungi kubanga batuula ne Honorable Ssegirinya mu parliament. MP aba n'enkizo ku muntu wa bulijjo era aba ne health insurance. Of course ndi in touch ne bakulembeze bannange ndi in touch n'obukulembeze bwa parliament bwe tulinayo ndi in touch ne leader of opposition era nga leader of opposition we yavuddeyo ne statement n'abategeeza nti wadde muganda waffe Ssegirinya yagenda nga ta communicatinze naffe oba ne leader of opposition oba ne parliament still kitukakatako okumuyamba ye ne bw'aba yagendera mu nsobi obulamu bwe businga obukulu. Ndi in touch era nayogeddeko ne Honorable Ssegirinya SG akibatanyiriza ne Honorable Ssenyonyi akitanyiza ti Ssegirinya ne gyali ali mikono gya tiimu yaffe gya chapter yaffe eye Holland be bamulabirira mu ddwaliro be bali naye era mujja kujjukira nti bannaffe bangi baadde bakozesebwanga ensobi. Omuntu yemu eyakozesanga omugenzi Katolo Bwama ensobi yabadde agezaako kozesa Honorable Ssegirinya ensobi. Mwalabye nga Honorable Nsereko atadde ku Facebook nga asondera Ssegirinya sente naye nze ndowooza nti ng'omubaka wa parliament ate omugundiivu aba amanyi ekyokukola naye asalawo busazi kukola ekyo kyatalina kukola. Ndowooza nti kyabadde kyakuweebuula mubaka waffe era bwe nabadde njogera ne Honorable Ssegirinya namubuulidde nti si kirungi ate MP kweweebuula kwekkakkanya kuba ffe tumutwalira waggulu n'abantu abamulonda bamutwalira waggulu. Naye era munajjukira nti ne mu mbeera ya Ssegirinya nga mulwadde waliwo abo abaagala okukikozesa nga political capital
abagala okikozesa otusuga ekifaananyi okwata empiso gikubono lwakisigwa gikute n'ogimukuba ng'ekibiina era ng'obukulembeze bwaffe buli mu palamenti bapushonga okulaba nga muganda waffe afuna obujjanjabi bwadisavinga kubanga mu mateeka alina okujjanjabwa era nga jjanjabwa palamenti naye ne ttiimu yaffe eri mu kukwatagana naye kubanga ye mulimu gyali naye era njagala obajjukiza nti ekikome kati n'omulala agenda kuvaayo omwami eyabadde amukozesa mujjukira nti yateeta etteeka ng'agezaako okubagaana okukozesa social media naye ate yakozesa social media si kutumbula munne naye kumukakanya fe abalengera ewala tulaba nti bagezaako okukiteeka ku NUP tya NUP lwaki temunaba kukuŋŋaanya ssente baagala kumufuula asabiriza Honorable Ssegirinya si beega Honorable Ssegirinya member wa parliament era bagezaako mupushinga nga babadde bapushinga abalala before long bagamba Bobi Wine tobuddeeyo kusasula biiru eno bafune engeri oba ensonga lwaki Anita Amongo oba Museveni oba Muhoozi ajje agambe nze kati nzijjeeyo nze kati nsasudde era mwabatunula enkaliriza mutunule musobole okulaba through that curtain naye nga Honorable Ssegirinya tumusabira era ttiimu zaffe eziri Holland zemulabirira era tumanyi nti ajja kuba bulungi nga Katonda akkiriza naye era naye tuwuliziganya naye era tusuubira nti tajja kuddamu kubeera kuteekebwa mu katego kwesa mu ngeri emuweebula kutuuka ku nsonga eyo kutuuka ku leve eyo ensonga ya sanctions bagyogeddeko bulungi nnyo waliwo abuze ekibuuzo ng'akibuuliza ddala nze kennyini nti tunaakola tutya singa Museveni ayingirira NUP teakatandika Museveni atuyingiramu nga tukyali people power abona be mulaba bloggers abamu n'abakulembeze abamu abalonderwa n'abatalondebwa basooka kubanga bali ku ludda lw'abantu naye over time masika egenda evaako mumutunulire enkaliriza abantu mubalabire ku bikolwa byabwe obuyinza si bwaffe obuyinza bwammwe abantu ffe kye tujja okukola kye twabasuubiza nti tetugenda kubikkirira muntu yenna tujja balabisa era njagala okwebaza n'abo abagenze maaso si mu NUP naye mu bibiina ebirala abavuddeyo ne beexposinga abo waliwo aba UPC baavaayo ne beexposinga bakena nga batunze ekibiina ewa Museveni aba DP baavaayo ne beexposinga Mao nga tunze ekibiina ewa Museveni aba FDC baavuddeyo ne beexposinga abo bebasuubira nti batunze ekibiina ewa Museveni naffe bonna bonna abanaaba bafuuse baseeraawo era tujja balaba temubalabe tujja balabisa kubanga ensonga yakola ki yakulabisa that money yali intended kulwanyisa NUP ebyo tebyali bigambo byaffe tebyali bigambo by'abaganda baffe abali mu FDC naye era tekyewunyisa kubanga sente nyingi nnyo ezikozeseddwa okulwanyisa abo Museveni beyeeralikirira bwe twali tutandika kampeyini yaffe ey'okusigukula Museveni nabagamba titugenda kulwaninga kampeyini ekyasinza okubeera ey'ebbeeyi ate agenda ogisasulira ye Museveni kyannaku nti akozesa sente zaffe ez'omumusolo NUP ne people power n'okutulwanyisa kibadde kya bbeeyi nnyo eri Museveni tekimututeeko sente zokka kimututeeko n'obukete bwonna bwe yali yeebisse kimulese ali bukunya engoye tuzijjeko katudda ku lususu so this is going to be very expensive for Museveni and unfortunately for him he's not going to win it so yes sente zikyayisinganya emikono nga zakulwanyisa ffe zakulwanyisa bannayuganda naye tetugenda kussa mukono tetugenda kulekeraawo sente zijja kutuuka zimuggweko kuba kakati n'abazungu be yalinga yeewolako sente nga yeewolera mu mannya gaffe nga ffe baatalayo nga ffe baasingayo ezo nazo akataapu kaasibiddwa n'obulala bujja kusibwa n'obulala kijja kuba very expensive sente zonna za spendinga azikozesa kulwanyisa ffe ekyo kibalage nti ffe basinga okutya naye era njagala okusinzira wano okusaasira baganda bange bonna ab'omu FDC ab'omu DP ab'omu UPC titemuli mweka tetubasekerera
olwekyo ekihappeninga mu tiimu. Brothers and sisters in the FDC, we feel your pain. Nali so touched mandaba Dr. Besigye ayogera nekwatibwako nnyo. Munnange abali benkwe bajja kuba bangi nnyo ne tebajja kuwangula ku last. Tebajja kuwangula mujufe nga bavaako waya ne bavumagana ne basaawo olutalo ekyo nga kikolera Museveni yafubanga nnyo okutufuula nti tuli balabe ba FDC tinabo balabe baffe ng'ate akozesa ba leaders nga kyewunyisa omukulembeze ow'oku ntiko ye okuba nti talaba nti twetaaga okwatagana, okuba nti takiraba nti tulinga abasibe abalwanire luzira. Naye Katonda mulungi timuze mbiraba, muze mulaba nti tebatubadde nga tebatuvuma lwa bukyayi naye batuvuma kulwanga bosi wabo abasasula kyekyo kyabasasulira. Naye tumanyi nti wali abantu bangi abalungi mu FDC tuli beetegefu okolagana nammwe, tuli beetegefu okulwanira wamu nammwe okutaasa eggwanga lyaffe kubanga tetuli balabe bammwe. Museveni mulabe wammwe, Museveni mulabe waffe, tumulwanyise tumugyewo tweyagalire mu nsi yaffe. Ekibuuzo ekisembyeyo ndowooza kye nasoose okuddamu ekyokuba nti Museveni ayita mu ba SG olumu ba pulezidenti kati nno okuba nti mu FDC kigambibwa mbu yayise mu pulezidenti na SG, ekyo nno nze ne muganda wange Rubongoya kitussa mu katu era kitwongera nze nganze era nkakasa ne muganda wange ye amaje muli tise tugenda bali ya mulukwe nga tukyali balamu pozi nga tufute newe tuba tukyali balamu kikafuwe mwebale nnyo mwebale ddala basebo ne banyawo. Ebigambo ndowooza mubiwulidde. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alangiridde kale teri kudda mabega, teri kirala kiddako kyonna okujjako okulumba ate nalo. Agambye abaana b'Embalala agenda kutandikira eyo n'ebitundu ebirala mu mulindirire. Agamba buli kyakola kati ayongera kuŋŋaanya bujulizi bw'awa kkooti y'ensi yonna kuba yo yeetaaga obujulizi bungi ddala era yekaweefuba ono gwalimu. Agamba muwawule kamera zammwe, muwawule amasimu gammwe mbete nga gali kwa alaali nga gali kwa alaati tusobole okulumba ate nalo tusobole okulaba nga tutereeza ensi yaffe, tusobole okuba tutereeza eggwanga lyaffe. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine avudde mu ggwanga la America gy'abadde gy'amaze akaseera ate yazze nankuba mpya, yazze na birowoozo bipya oluvannyuma lw'okwogeramu ne munnamateeka w'ensi yonna yawaba omusango mu kkooti y'ensi yonna n'amutegeeza nti kati waliwo option bbiri zokka mwali Museveni z'alina ate nga tulina ozimusindikamu ku mpaka kati alondeko okuzigendamu oba obutazigendamu, nti bw'azigendamu ezo n'azigwa mu katego ka Kyagulanyi ajja kubanga awedde, nti kasita alemesa enkuŋŋaana za Kyagulanyi zatandise kati zalangidde zirina okutandika nga 28 n'aziremesa n'akuba tyagasi n'akuba amasasi obo bonna bujulizi bugenda mu kkooti y'ensi yonna. Ate bw'ataziremesa ne zigenda mu maaso ne zeekunga ne ziggwekera zigenda kuggwera Kampala paka Entebe mu Entebe. Bw'anaagezaako era okwagala oziremesa oba n'azireka nti azikwatako tayagala kkooti y'ensi yonna emukwate era ajja kumaliza nga Entebe agivulemu Bannayuganda bajja kuyingira mu State House. Ebyo bigambo bya Kyagulanyi era kati eddiba eriwo mwali Museveni option z'alina ziri bbiri zokka naye ate zonna zimufulumya. Tezirina way out, zonna zirina way in. Azigwamu bugwi bweddidi. Kale bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alangiridde azze n'enkuba empya kati Munnayuganda gwe just lindirira bulindirizi ekigambo kigenda kutakota nga sikisaanikire essaawa yonna gwe lindirira bulindirizi bigenda kutandika fega tulinde okweteekateeka kwa Museveni ne Kyagulanyi anaagenda okuyitawo anaagenda okusa ku munne kuli talaba anaagenda okulekayo munne ffe tutaddewo amaaso naye Munnayuganda w'enkyukakyuka teekawo amaaso era kola Kyagulanyi kyakugambye nti essimu yo giwawule kamera yeebeere ku alaali ebeere ku muzuuli ekigambo kigenda kutokota. Kale mbaagala nnyo mwenna abaddeko mwebale kubaako Omukama Katonda ansiba abankuumi tujja kuba tuddamu tuwaye mweraba.